kasasula emmere yange gyayonoona. Desiranta Kongo emyaka 80 alayidde nti okufuna obutanyagwa siwa kuva ku ttaka mujja we Nampa kwayagala ave. Agamba nti n'omupangisa Nampa gwe yapangisa ettaka lye ayitibwa Lutala mufuukidde ekizibu olw'okufuuyira kasooli we gwe yali asimbye era nkati akaze. Waliwo teeka omusiiko bw'asiikira n'alaga nti genda osigule emmere y'oyo Munyamwandu. Njagala kumanya tteeka lyayo. Bakazi bajja bano bali ku kyalo kya Yaaye mu ggombolola y'e Busaana mu disitulikiti y'e Kayunga. Akuba nze negende yange omugo gwange yankubisa nagireka Kayunga. Bade nendali. Nga kubira ki? Ate nze mmanyi. Ategeeza nti mujja we Maria Nampa emyaka 78 ng'eyali ow'empeta yanoba n'ava mu maka olwo ye n'atuula n'ajjanjaba Baba Augustine Kironde okutuusa lwe yafa ng'olwo ye Nampa ali yakyakala. Omusajja oli ose omusajja yamugamba nze nange nnyinza okuwasa omukazi owange gwe nnina naye nenfa ng'omukazi oyo ali wano mu kifo kino. Omukazi oyo ajabeera nanyini kifo w'empeta yagenda dda. Ako ng'agambye nti okufuluma ennyumba amala kufa era ne batulaga n'ebijja bawe yaziikibwa nga naye tiwateekeddwa okuziikibwa. Yagamba nti baba afudde bangobe wano mu kifo kyange ennyumba yange nagyezimbira sisula munyamuntu. Ategeeza nti alina obusungu ku mujja we Nampa olw'okumwewula musindiikiriza okuva mu maka ng'alabiridde obulungi nti adde mu kifulukwa. Mwana yagenze mu kkomera yamututte mwana wange aze okuzaala wuuyo olaba lubuto lukulu muzukulu wange agenze kumutwa walusimbi yamututte mu kkomera yabadde n'emisango ki. Omuwanika wa Sseesooka Ronald Tayi ayogedde ku biriwo ng'ategeeza nti abafamire basaanye batuule bakkaanye bakomye okukayana kubanga singa bigenda bwe bityo wandibaawo okuyiwa omusaayi. Banditudde wamu ne bakkaanya ekyokukola oba bakwata ssente z'omupangisa bamuddize oba okumulekera ebbanga lye baapangisa ki omupangisa naye nga bali bumu ng'aba abafamire. Bakazi bajja bano twabakulaze mukulira ffe etaliiko nfuufu sabbiiti ewedde nga Nampa alumiiriza Kongo okulekayo ekibanja Bbaffe kye yali yamuwa n'ajja n'asimba amakanda mu maka ge era nga yagamba nti ayagala kudda mu maka ge kubanga yakolera n'ebbanga balima ppamba. Twalima ppamba netugula wano nze nasookera mu kasiisira nnyumba ya kasiisira netuzimba wali ennyumba netugenda nga tufuna ekibanja wali eri enamuduma. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Olugoye lwani bwe wayambala si lwange. Nayambala lugoye gwe bangulirako jada kazina.